Bamikwano mpuliriza message eno naye mpulira nga amaziga gampitamu bannange twenenye. Omukyalo n'agamba nti bulijjo alaba Aida ng'ayogera n'alowooza nti Aida musiru wa yazaavaako naye leero akyerabiddeko n'amaaso ge avudde mu mubiri gwe. Bibi abinyumya byonna nga bw'avudde mu mubiri na biki ebibaddewo. Bannange nsaba ffenna tulabe message eno. Kakati bwe mpumuddemu siruddewo na ddakiika nnyingi ngenza okulaba nga neevaamu. This is reality. Nga neevaamu. Sikirabangako obulamu bwange. Wabula notabirooto simanyi ngenze gindi bikikalu just kuloota. Naye neerabye nga neevaamu. Bwe neevuddemu ne neekanga nga ndi mu ffumbiro. Ate nga mu ffumbiro si gye mbadde. Mbadde mu lumu nga neebase. Nga ndi mu ffumbiro. Ne ndaba munnange anvuddemu naye ng'ayimiridde wali. Ng'engoye ze neebakiddemu nga tesize ndimu. Mbadde nyambadde sikaati ebadde ya bumuli. Nga kuliko ne blouse ebadde nga ya maroon eri awo. Kakati mbu nga ndaba twenkana okuva Kagere paka ku mutwe nga twenkana. Kino nga kyenkanankana n'ekivudde munda. Ne byetunuulira bwe biti. Naye nga tebyogera. Kakati nga waliwo n'ekintu ekirala ekyokusatu. Tukiyite eddoboozi. Naye nga kyo tekirabika. Wabula bino ebibiri nga byebirabika. Kati nekyogera nekigamba mbu nga mufaanagana nnyo. Naye nga bulijjo mwemanyi nti mufaanagana. Kati ekibiri nekyetunulira nakiri ekiri munda. Nga tibyogera naye nga bitegeera naye nga tebyogera. Nga bonoyita noba noyogera ne kapa nejja. Nogigamba jangu naye nga tena kyekugambye oba nogigamba genda negenda. Nga bikola bukozi sayini. Kakati kino ekiringa ng'eddoboozi kyekiva kigamba bannange mufaanagana. Bulijjo mwemanyi nti mufaanagana. Nti mufaanagana bulijjo mwemanyi nti muddemu mwetunuulire. Kati ekibiri n'omwoyo tuguyita omwoyo ne byensemberera. Kati ng'omwoyo kiri ekivudde munda nga kinuga. Nga kinuga kino. Nga kituufu bifaanagana naye nnyirira nga tefaanagana. Endabika nga tefaanagana. Kati kino ekibiri bwe kifa ekisemberera omwoyo. Ng'omwoyo gudduka gweyongerayo nga kinuga kino. Oba simanyi bye nkugamba simanyi nti oba osobola obitegeera. That's why nti Aida alina akantu keeyogera mu bujulizi bwe. N'ayogera paati eyo nti bwe yali yeevaamu mu saaluuni yeeraba. Naye nga ate waliwo ekintu ekyokusatu kiba ng'ekiwa information. Naye nga ate naye era osigala ye gwe bwe busatu buno obusatu Bayibuli bweyogerako. Nti Katonda yatonda omuntu mu busatu. Kino ekyokusatu kiba tekirabika. Olwaleero lwembirabye. Bannange kikwetaagisa Katonda kikulaga nali sikirabangako bbanga lyemaze mu bulokole. Nkirabye leero. Kino ekyokusatu kiba kyogera nekigamba nti kaakati nze nsobola obbagamba nti kati mwawukane. Mbakoyo bakubeera babiri. Tugende. Era mba ngenda n'oli gwetogenda nga gamba kino ekibiri nti gwetogenda osigala wano. Kati guno omwoyo nga gwagala kutoloka gudduka nga guli ku set. Ng'okulaba banyo omuntu ali set nga buli bwekitunda wona kitidde kimaguka naye nga kino ekyo kino. Kyo tekirina kyakivaayo kyamanyira naye nga kiri ekyomunda nga kimaguka. Kyagala kutoloka kidduka nga kiraba ensizi tekisaana kubeerawo. Nga kinyirira nnyo. Simanyi nakikunyonnyola. Kyokka kino nga kirabika bubi. Naye nga tufaanaganira ddala. Kyokka nga ate waliwo wali ayogera talabika. Naye ate era nga yenze. Maana go bino ebintu osabigamba nagamba oli mulalu, oli zolo, totegeera, obwongo bwapunguka, kikwetaagisa Katonda mwennyini. Naye kennyini akikulage. Olimu abalabika babiri n'atalabika. Ly'eddoboozi lino erikuvaamu. Eddoboozi. Era lisigadde lyogera erigamba mwe mufaanagana. Ekisinza okuntiisa nti byonna byenkola wano ku nsi kino ekyomunda kibirina nga bw'olina ekitabo mu mikono nti kiina gye kiraga nabyo. Bannange mpulidde ennaku nga buli kimu kyenkola oba kibi oba kirungi kino ekyomunda kibirina. Era bwe bakigambira nti seti go ni wa makisi go kigenda nabyo. Omubiri gwe kikoze byonna nga kibiina bwe kiti mu ngalo nga kigenda nabyo nga kiraga kiina gye kirago gye kibitwala.
kati kino ekibiri kiba kirowooza kisigala kirowooza naye nga tekyogera emimwa nga tegyogera wabula nga waliwo ekikyo ekibyogerera bibiri wali ebbali lyeddoboozi kati ekibiina kirowooza nekigamba mbu kale bagenda kundeka wano kale kino kitambule kigende bino byonna nze mbadde mbikola kuno ku nsi bye mbadde nsabira abantu bye mbadde nkola byonna nga mbiraba buli kimu kye mbadde nkola nga mbiraba nga kino omwoyo gubisitudde bwe kiti nga gwina gye gubitwala bamikwano ndabye kino sikirabangako obulamu bwange gwe gusoose that's why Aida abyogera ne mugamba zolo tategeera talina magezi mukwano gwange si zolo naye mukama nanabikulagako nange newunyiza pulidde nga nkankana era oluvudde mu kintu kino pulidde nga nkakana bwenzize engulu nfubutuse nengamba kiki kino nanika nekwata mpulira oba mpulira kati kino eddoboozi kimaliza nga ligamba omwoyo gwe nkulaba oyagala kudduka yitawodde muono nenga ekibiri kigezezaako okusisinkana omwoyo ne gudduka ne guvaawo ne tutambulira mu ffumbiro omwo nga njagala ekibiri kino kisisinkana omwoyo bidde mu bibeere bibiri naye ng'omwoyo gudduka nga gwenyera kino nga kifaanana bubi eddoboozi liba ligamba mbu kino kyekifa nti mwerabye kino kyekifa abantu ne bakikaabira ku nsi mbu ne musigala nga mukaaba mbu maama kifudde nnyo teyandifudde ng'eddoboozi liri mu kunnyonnyola kyokka nga liragana era yenze oba bitegedde era yenze nga tulimu aba eddoboozi linnyonnyola bino ebibiri nga liri mu kunnyonnyola mbu kino bwe kifa kaakati kyebakaabira kyokka ati mwe muba mukikaabira naye nga tegw'omwoyo tegufaayo gwe guba gulaba guwonye omwoyo bwe gukuvaamu gwe gulaba guwonye ennaku n'ebizibu n'ebipali byonna gulaba guwonye nga tegusaanira kubeera wano kidatisiwayi nti bwe weebaka nti gugutoloka ne gugenda gwe guba guwonye kati mbone basigala nga bakaaba maama agenze nnyo naye nga ate ye oli agenze ali mu kweyagala nti awonye ekibambulira kino tayagalangako kukibeeramu yatakyagala takiwuliramu na mirembe ekibiri kigezezaako goba kiri ekirala omwoyo nga gudduka misinde nga gweyongerayo bwengezako wano nga gweweta eno bwe kigeza ekibiri kigobe guli nga omwoyo nga guweteeri omubiri ne gukoowa paka lino eddoboozi werigambye omwoyo nti gwe yitawo mangu tunatuuka kugenda ebiro n'ebiseera bye tibinnatuuka yitawo ddemu ono mangu ne kikomawo nga kyonna kizoola amaaso ne kyekkata mu kibiri nga simanyi bannange bino ebintu biri buziba nnyo kwegamba simanyi Katonda engeri gyateeka sayansi mu kukola omuntu naye kankubulire gwe Katonda nabakubikkulako akatini n'obinnyonnyola omuntu naawe bakulaga nti oli kizolo totegeera tolina magezi ninga it is a reality olimu abantu abo ate eddoboozi liri sensitive nnyo mukwano gwange wentegeeredde nengamba gwe gabagamba mbu bwofa osigala wano ndabye omwoyo gwange nga gusitudde buli kimu kye nali nkoze kuno ku nsi nga guli seeti gwagala kugenda nabyo kati ng'ekibiri tekikkiriza gugende naye nga tegw'omwoyo gwakoowa gwagala kugenda eddoboozi ligamba gwe komawo tibinatuuka ebiro by'okugenda komawo dde mu kino komawo dde mu munno mubeere babiri bannange nsisimuza nempulira nga ntidde nendowooza neŋŋamba senga nafiira wali nga sinategeera Katonda kubanga ndabye ebibi byenkozeeko n'ebirungi byenkoze ng'omwoyo gubisitudde guti gulina gye gutwala lipooti bannange ba mukwano gwange omwoyo gwe gulina gye gulaga gwe kennyini omutuufu mwoli munda buli kyokola gukisitudde gwena gye gutwala lipooti oba bwenzi oba kiki kyonna kibeerako kuli nga kiri makiti nze neewunyiza mukama banku